ate n'ekirala Saimo, okimanyi pulojekiti za gavumenti nze nzeegendereza emirundi mingi. Olumu kale abazirimu ndababa n'ensobi zaabwe ng'okubba ssente naki. Naye olumu n'ekiziremesa gavumenti butakkaanya n'opposition nti tuziwagire. Olaba osobola okwogerera PDM ebirungi bye. Omuntu n'atandika obbiraba n'agamba naye nange kaŋŋende nnoonye ku ssente ezo. Kati ekiro ku pulogulaamu y'ebyobufuzi ne wajja munnabyabufuzi n'alyoka akukubira PDM. N'alyoka agisaabulula yonna. Abantu ne bagaana obyetabamu. Kakati kankuwenga example. Omanyi nti wano waliwo kampani yeetaaga opposition esobola okukola ku ssente. Uganda Airlines. Eyo kampani okukola ku ssente erina kuba na goodwill y'opposition. Naye tulina bijjamu iPod. Yes. Nti tugenda kuteekamu. Gye mubiteeseza. Tugenda teekamu obuwumbi 30 ekyamazima realistically. Obuwumbi 30 tebusobola kuvayo mu myaka emeka. Naye with ABCD. Kijja kukola ki? Yeah. Wotegera bulungi. Kaakati opposition eyinza obutateekako kigambo kyayo. Negamba why oyo zaala wammwe. Nenagamba mutuwe benefit of doubt. Temutukolokota nnyo. Nti route ya Uganda Airlines okuva e Kampala okugenda e London mukisa. Naye oguli costly. Timulina okugulira abantu tiketi. Bagende mu gundi eyo. Ne tulina okusooka okugendayo nga tetunnanoonya bakasitoma. Kituufu. Tetujja kufuna bakasitoma nga tetunnakola ki. Ate benefits endala ezirimu nnyingi ezijjira mu bintu ebirala. Nonta nti ng'ogambye opposition nti bannange ekyaffe kiri bwe kiti neeno mubirekete mugikola ki? Ku lw'eggwanga, ku lw'Abannayuganda temubiyingira. Kati ebyo emmeeza ya iPod yekuyamba. Kuba omuntu nga munyiivu avudde mu kalulu nga munyiivu. Ne mutabaako we mutuula. Bannanga akufuukire kankubuulire ggwe abantu abamu tebamanyi. Olaba omuntu abeera awo nga golowooza ali insignificant. Naye ng'ayogera bwogezi naye nga byayogera bikukosa. Nga bikuleetako damage nnene. Kakati bano kye bandikoze bandisoose kuwumbawumba NUP.